Omukulike eyo mukuumula kwatandikidde SSEMBABULE Mawogola. Minisita omubeezi ow'ebyenguudo J. Kavula Kabasi adduukiridde ab'SSEMBABULE ng'alina abanywanyi okuva mu ggwanga erya Canada n'emmere kw'oteeka ebyetaago ebirala ebiyinza okubayamba okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ekiri mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna kijjojo by'abantu enkya n'eggolo. Kaweefube w'okutaasa abakoseddwa omuggalo ayongeddwamu amaanyi SSEMBABULE naddala erw'emiyaga ne Mawogola bwe bafunye obuwunga, masiki, sabbuuni n'ebirala. Joy Kabasi Kafura, minisita omubeezi ow'enguudo, asinzidde mu magombolola Kyera ne Makoole n'agabira abantu obuyambi okuva mu b'ekisa ab'e Canada. 10 masks. Okuddukirira n'atuddukirira n'emmere eno n'esabbuuni kuba mu kaseera ke tulumu emmere n'esabbuuni okulaba nti abantu banaaba mu ngalo kyekyo kyokka ekijja okulwanisa obulwadde buno bwe tuliko. Abatuuze basiimye ababadduukiridde mu kiseera kino ekijjudde okugezesebwa olw'okubalukawo kwa coronavirus mu ggwanga. Sabbuuni oyo abantu ng'omanyi abantu b'ekyalo eno gye tuli abantu basanga okwetuusa ekitabo kya sabbuuni eky'olukumi kimbeera kizibu naddala ku mbeera erwefaanagana bweti. Naye nali bw'aba nga tulowoozezaako n'aleeta masiki n'atweta sabbuuni n'obuwunga so Mukama amuddizeewo. Muntu omu akabasi natakusuubiza nti tubaasa kutunga makisi nka Joy Kabasi yazituheereza yatuheereza n'obuhunga na sabbuuni. Ate ye Shatisi Musherure na Yebale ne banne bawadde ab'e Mawogola obuwunga bwa kasooli nga babukwasiza RDC Nixon Kabuye ne Mwagaba. Musherure asabye abakwasiddwa obuwunga okubutuusa ku muntu ali mu bwetaavu n'asaba abalina we balima bakanye enkumbi. Bunaku buzibu olw'ekyo bwe tuba tufunyeyo kantu abantu baffe tebabeera n'enjala n'olw'ekyo nsanyuse nnyo okufunayo ate emmere endala ate tugenda kugituusa mu bantu. Nkubiriza bannange mu kitundu kino tuli balimi tuli balunzi nkubiriza nnyo abantu okulimira ddala. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.